Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ka Electoral Management Committee kakyagenda mu maaso n'okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina Bendera mu kalulu akajja ku mutendera gw'obwa kansala mu disitulikiti y'e Wakiso. Olwaleero basoose kusunsula abafiikidde olunaku lw'eggulo okuva mu munisipaali y'Ekira ne Makindye Ssaabagabo. Baddeko na muntu anvuganya. Ekyo kiraga nti nno mbadde omukyala omwesimbu, omukyala atalina mbaliga nti ninye noneeri. Zo babitubuuzizza ne tubiddamu era tusuubira buwanguzi nti Max-ana nzitutte ne ground ngitutte wamu na Max 10 kuba. Oluvannyuma n'abavudde mu munisipaali y'Entebbe nabo basunsuddwa. Abasunsuddwa basuubizza essira okuliteeka ku mbeera y'omuntu wa wansi. Isagwe tuweereddwa okulabanga tubeera ku protest vote tugenda gukozesa nga tukozesa office ya chairperson owa division B okulaba nga tukyusa eggwanga lino. Okusinziira ku bibadde mu kusunsulwa bangi bavuddeyo n'essuubi ery'obuwanguzi. Nga wano bwe nvuddeyo mu kuveetingibwa ndaba nga ninawo 35% oba 35. Then ku ground ekyo kyo nkyogera sitamwattamwa 60 zonna nzirina. Bano era balina obwesige mu kakiiko kano nga bakukkiriza byonna ebinaavaayo. Kusinziira ku bibuuzo engeri gye babibuuzizza emboozi etambudde etya ffe tuli bakakafu kintu kiri naffe esebo kaadi yaffe. Weebanga basazeewo ne bagamba Mugabi tofunye kaadi era nja kubeerawo mpagira ekibiina kyange. Mu nteekateeka eno n'abatalina babavuganya nabo basunsuddwa. Bandabamu obusobozi nabo bonna baali bazze ne bagamba katukulekere bwe ogende era ekyo kyebaza nnyo nti bannange bonna bafunamu omukisa ne bandabamu obusobozi obwo ne basobola okundekera. Okusinziira ku kibiina kino kigendereddwamu okufuna abakulembeze abalina ebisaanyizo ku bifo bye beegwanyiza. Woba ogenda ku interview yonna basobola ku advertisinga abantu abazze bonna ne babeera nga tebaqualifyinze ne baddamu ne bali advertisinga. So bwekityo bwe kiri ne wano nti bw'oba ng'oli unopposed olina okujja n'okakasa akakiiko nti ebisaanyizo birina. Kino we kijjidde ng'omuwendo gw'abantu abeegwanyiza okukwatira ekibiina Bendera gweyongera buli lukya ekividdeko akakiiko okwongera ku nnaku bano ze balina okusunsulibwamu. Tubabuuzizza oba kino tekitaataaganye enteekateeka z'ekibiina. Roadmap ya Electoral Commission tugimanyi ne roadmap yaffe tugimanyi, so bakyali bulungi nnyo. In fact bali even ahead of schedule kubanga basobola okumaliriza abantu abamu ku lunaku lwe baali tebasuubira kumaliriza. Okusinziira ku ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya, akakiiko kakutalaga ebitundu by'eggwanga ebirala okusunsula abaagala okukwatira ekibiina Bendera. Bava wano nebo bennyini abakola wano bajja kutambula mu regions ez'enjawulo, bajja kwegabanyaamu akakiiko kakole subcommittees zigende mu regions ez'enjawulo zivetinga abantu baffe. Olunaku lw'enkya bakansala okuva mu Busiro South ne North be bagenda okusunsulibwa.